omukulu Yakobo yo agamba otya meeya omulonde nkuwulira agamba atya meeya omulonde abantu bebunnamwaya badde batandise okukaaba amaziga nga bagamba nti no ate kooti ekugjeeyo ekituufu kyekiriwo wetuba tutandikira kooti ogisenga nyumba kooti ogisenga nyumba nti enyumba eri awo kooti sebe erina emitendera gyetuulamu einakera kumacha kutuula nempita ngazi omuntu netudiscussinga blablabla buli omuntu naleta buli parties naleta obujulizi bwayo so mu bufunze ku Friday tugamba nti olwomusango ogwateekebwayo bakusaavingako tona saavingibwako era ninze kunsavinga kuba kinjagala kubanga gyebyasookera bankubye akalulu gyebaddako balanga namba 4 gyebaddako namba 2 kati bigera bikyuka buli dakiika Jacobo okusinziira ku mukulu gotunka naye Dembe Ferdinand ne byatambuza yalina declaration forms eziraga nti nno yakuba mu polling station za 39 gwe n'oli munno wa DP ne mugabana polling stations omukaaga naye ate okusinziira ku gwe kuleka ebigambo abantu bagamba tulina wadde n'obutuufu bwe waalaze kati tinga waliwo ebintu ebimu omuntu najja nagamba Jacobo tasaanidde because talina mukazi mulimu ebintu ebimu nga tubikolera bantu mbyekolera nzekka kati abantu abagala obuvunaanyizibwa baagala obujulizi okuva gyendi omuntu akola ebyokulunda bagamba Jacobo ye muwanguzi wati nno okunyonyera Facebook ekuli sikolera Facebook nkolera bunamwaya banondera kolera bunamwaya okitegeera kinjagala otegeera ekyo zibanondera kolera tibanonda kubeera ku Facebook tibanonda kuddamu ku Facebook kati ndi mwawufu sebo ndi chairman siri blogger sinonya likes sinonya views sinonya ki ndi bwentyo nze bintu byange bena bikola bwentyo simaga vaayo because byokuvavayo tebina makulu gyendi okusinziira ku boovuganya nabo naddala agamba nti watwala obuwanguzi agamba nti wagenda ku headquarters Wakiso ku ssaawa ndooza zaalinga 9 oba wakatuuka ne bakulangirira mu process y'akalulu wano mu Uganda omuntu wamala okugattagatta n'akasanti agenda kuwangula akalulu agenderawo gye bakutale senta gwe kiki ekyakugaana okugenderawo natuuka Wakiso olunaku baatunulira bwennyini nnyini natuuka ssaawa zaali 3:04 zenatuuka ezekiro negeza kugenda okuyingira ne bambulookinga ne baŋŋana okuyingira okitegeera webambulookinga ne baŋŋana okuyingira ekitegeeza nti nno nekindaga ekifaananyi ekirala nengamba ize sikireka budde bwakiro bajja kunzikiza ku makya nekera ku makya ssaawa 2 era sino ne baŋŋaana 4 ne baŋŋaana 5 ne baŋŋaana 8 ne baŋŋaana 9 ne balanga eri nga siriyo nemba mukujjukujju manyi wobeera mukujjukujju owona ebintu bingi baisawa 9 awo wenayingira eri gye balangirira nga bananze dda nti Jacobo akugizibe yawangudde basente bwenne bunamwaya nga siriimu okitegeera kati unatuuka wenti abali bamblocking okuba nga ntuuka ku buwanguzi obwo bagala okuneeka nga we bati nga wendi nga tabalina kyakikolera naye so nze sinjagala kyokka njagala bintu bino bikwe kuba nange bintu natuuse ekisere nga oba mbiveemu naye nga ate linabivaamu bajja gamba ate yatiddire ngamba kati kambibeeremu ddala ag'omunkubo weegasse ku kampi ya NRM mu bbo obuwanguzi bw'abantu bwe bunnamwaya era ekikakasa ekyo NRM ali mabegawo omukulembeze yenna tasosola bibiina bwogera ku makya kano nakuyamba n'okulembera tososola nti ono wa DP oba ono wa NRM oba ono wa NUP oba ki okulembera abantu kiba kitegeeza nti no ndi mukulembeze essaawa zino nkwatagana buli muntu yenna yenna obunnamwaya okitegeera kati oyo yenna akatambuza propaganda yerabira ekintu ekiyitibwa omukulembeze nti omukulembeze tasosola okitegeera omukulembeze muntu w'abantu era omukulembeze alina kukiikirira abantu bonna Jacob olabiddwako ne bakozi banno b'okola nabo ku station y'emu nga woota obuzindalo bo ne bagukwata nga mwekuba ku mpewo obanga n'abantu bobeera nabo tebasobola kukkiririzaamu olowooza tekiwa confidence abala nti n'abantu bebunaye bakugaanya abantu ba individual bali 5 oba 4 ate ebintu byaffe byonna bikyuka ebintu byabo
sikyuka ku byange kati saazo byakulowooza ku ngeri gyengenda kukulaakulanya mu division ebyabwe engeri gye bagenda okukera ku makyokolamu kuvumamu muntu mulala kati bagala kuvumira mwaka mulamba baga kuvumira emyezi 2 bakiveeko akwate omulala kwagwe mulimu gwabwe basasula kukola ekyo nti omuntu yena aleka professionism ye nakkiriza sente zibike professionism ye abatagula nakumuwa namuyisa mukamwako aba afuukadda kintu kirala nnyo Simon naga nti ebintu kati byendowoozaako essaawa zino nyambye ntyo omuvubuka we gunamwala bintu byenjagala byendowooza sirowooza ba individuals betwali mu category yemu kati navaayo nali munamawulire kuno kati ati ndi chairman wa division yenjawulo kati eriwo wakirowoozezaako ndi Jacob singa tugenda mu kooti n'osingibwayo erinnya liyinza okuvayo nga lyonoonese wakyo gangenda kusingibwayo byonna zona embeera tukirowoozezaako kuba waliwo abantu bali bakukkiriza nze siri negative ever siri negative wenagenda okwewandiisa nekkirizamu bunze nzekka nga teri muntu anzikiririza kabe ne mama yange ati gwetusobola kuyitamu because erinnya lye lisobola kuwanguza mu region ya Buganda nemugamba it's okay kangezeeko teri muntu gwenyina kera kumakya kusaba kwekkirizamu okujjako nze nze alina okwekkirizamu nga nze omuntu kati bonna nabye Buganda simanyi kooti biki nze manyi nze ne muwanguzi era nga wenagamba ku zipuroguramu zonna ndi muwanguzi era ne mu kooti ngenda kuwangulirayo ate muswale kibalumire ddala mwongere propaganda omulala paka ebyamakulu bigenda maaso mu Uganda babinombyani babakutte babazizaayo mukomera okufa okwogera kwekyo muli kunze Jacobo bintu bingi nnyo ebyapeninga eri ewa Entebbe battirayo omuntu mulamba naafa ku kulonda temubyogerako muli ku Jacobo bitone bamubaano temubyogerako muli ku Jacobo Segirinya agambe kabe Katonda kabe lubaale ogenda kivaamu togenda fugayo naye amaye bagamba kyagaliza mukakitaawo kitanyoko uba tebagamba oba okolima sikolima olugero ate omuntu eyageresera yali akolima lugero lugamba kukyagaliza mukakitaawo tutanyoko nga tanakunsimira ntaana naye waliwo entaana naye esobola okumusimira because tali perfect nnyo kyemmanyi oli kyali kyalina okutegera kiri kimu kyokka oli Muhammad Segirinya bwe omanyize manyi Richard yali akyuka okuva muri Richard nze ate nze mmanyi nze nakuva dda nga mmanyi Richard kati Richard kyemugamba Richard Segirinya bira ebintu ayambala ekitiibwa kya honorable kyalina okubeera nakyo waliwo ensonga ki omuntu ofuuka honorable tobeera buloga honorable omanya limiti zo era honorable weewaamu ekitiibwa ng'omuntu noga nti ekintu kyongenda kikola ddala kijja mu kaliba yange essaawa zemubamu ebintu binali nkola nga ddije Jacob omuntu esasinza kuddamu kukola okitegeera webanga nsaawa zino nange ndi mwetegefu so akera kumakya kumalaga gajajamya kitiibwa kyange kyakyamane othithiri ebunamaaya ne honorable kyalina okukola oyo Honorable Segirinya gwe mwalonda alina okurepresentinga ekyo ekitiibwa tunya Bobi Wine honorable Kyagulanyi Ssentamu weyafuuka honorable yakyusa ebintu bingi nnyo nendabika naye agenda ku ballot paper ya president n'akyusa ebintu bingi nnyo naye tene ngoma ebitalina makulu tubiwa makulu kati mubamu ebitalimu Segirinya ekitiibwa kyayiriko ekyali othithiri kitono nnyo alina okweyisa nga MP walina okubeera omu ku bakozi banno yagambye atya n'abantu bebunaye abakulonze kubanga okuleka okwogera ekigambo useless piglet tolina kigambo kya luzungu kyosobola ne tugamba bannaaye twagudde ku kiki kino amanyi kasi kikyenga nti omuntu ng'alina obwongo obutono omulabira ku ngeri janalizingamu ensonga ye bwokera ku makya ng'oli mu Buganda ate otwalanga oluzungu nti ekintu kyamakulu ennyo omusajja ansinga emyaka noyogolawo ansinga emyaka ebyaddala kiba kitegeeza nti nembeera ziffe nebitambulamu byawufu nnyo nebyenkola byawufu nnyo ku bibye kyekiri naga nze ekiroto kyange mu kutwanyikira ddala tekyali kyakubeera ku lediyo paka kyali kyakusavinga abantu wobanga naye yeewulira nti no abantu bamumanyi muganda nnyo 226 gye yesimbewo twasimbewo babiri kale nze naye nanti ye yasoma twesimbewo naye kwanza nja kuva kubeera euthithiri ngende olusi kuba meya olusi kuba MP naye aje yesimbewo tugenda mu lesi fe mbiriri tulabe ani musajja okitegeera kati omuntu ng'oyo era namwe nsasira namwe abamuwuliriza nsasira namwe abamuwulira nesasira n'abamuwa omulimu omuntu yena nga talinamu kalowooza naga nti omuntu gwenkuba mukozi munnange tukola abantu bewamu abamuntu oyo taba muntu kale nga tumaliriza wakyo tabanya abali bapolingi agenti babanno ng'obasaba declaration forms olina obujulizi nti mubatawaani
kubanga buli gwokubira okumusaba foomu omuwe ssente ng'akubire yali mukamaawe. Hapana hiyo baleta obujulizi ebisazo nsi bya propaganda. Singa recording zifuluma nga oli mu kwegayirira. Nze Jacob nze atakwata simu sikuba masimu sikwata simu ye moto yange okwata simu y'omuntu nga kyali wange nnyo ogikwata obukwasi ne message ziddamu ku WhatsApp nga kyali wa kutamanya bintu bansindikidde abantu bangi wange ne bajja okumbega nga nze ndi byange. Nagambe sayimu ze siri politician ndi muntu azza okusavinga mu kitundu mwe mbadde ebbanga ddene okitegedde kati ono okitegeera ekyo ali nawe olina obuzibu sayimu nawe wetaaga okwekyusa nawe simbewoko oli obulumi bwe tuyitamu bakuteke mu ntebe z'abasajja ogende yende musajja sijja byesimbawo kati biturekere biturekere tubikwasaganya